Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tukyagenda maaso n'erisaala eno ekitiibwa era nga we tukomye Sheikh waffe abadde atunnyonnyola obukulu bw'okubeera nti daawa yaffe ng'abasalafu yeetoololera ku baulama, tulina akakwate mu daawa yaffe ne baulama. Era nga ensonga eyo eri emu ku nsonga enkulu ddala nga yeetaaga nayo okubaako engeri gye tugisembezaamu eri abasiraamu bagitegeere. Bwe tugamba okuddayo eri abasalafu si kuddayo buzi ku masaayiri ag'enjawulo aga akiida, enkwata y'ebintu bye tusanga mu kitabo. Ekyo kikolo ffenna tukimanyi. Ne waliwo okubeera nga mu bulamu bwa daawa yaffe tulina akakwate ne ba ulama abasalafu. Mu bulamu bwa daawa yaffe ng'etambula ng'ekola etya ng'etambula. Ndigandite ekyokulabirako ekiyinza okwanguwa ennyo buli muntu okukitegeera. Emyaka si mingi, mu 2024 ng'abasalafu twajja ntugwamu ekigezo nti omukulembeze yali ku Uganda Muslim Supreme Council yatunda emizikiti gy'abasiraamu. Si bwe kiri? Bw'atunda emizikiti gy'abasiraamu endaba zajja. Mulaba mutya singa tugenda ne twegatta ku bannaffe abali ekibuli, tusobole okubeera nga tujjawo omusajja ono amalawo emmaali yaki y'abasiraamu. Kyali kirowoozo kyakutaasa busiraamu, kyakutaasa umma, naye nga tukiraba nti kiri trike, kintu kya bunkenke. Yani esobola okubeera big miscalculation, kusobola okubeera okubala okubi ennyo okusobola okutuusa daawa yaffe ku mutawaana, mu mbeera nti osobola okubeera nga oyagadde kulwanirira masjidi n'owunzikanga ate oyonoonye manhaj, oyonoonye enzikiriza. Kitegerekesa. Ate tusobola okuba nga tubaze bulungi. Kakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo abasalafu bakola batya? Ekyali ekituufu kyekiriwa nga tusiba Makka tugenda okukola umra, tusiba Makka tugenda okukola hijja, bawulama baffe bali awo, kwe kusitula ensonga ento gye batwalira nti abange twaguddemu nnabe nti omusajja amalawo emizikiti gy'abasiraamu. Naye wali alinawo mujjawe oyo alimu ku mbavu esobola okubeera nga oba oli awo bwe tuba twegasse naye akola atya. Naye mujjawe oyo bali ku milla y'emu mu kuzuula. Kitegereka. Bonna bali ku nkola y'emu, bazuuzi, bannamawulidi, bannadduwa, kakati mulaba twali tufunye ekirowoozo bw'ekiti, mugamba ki? Wallahi singa twakola bwe tutyo twaliwonye okugwa mu mitawaana eminene gye twagwamu ne gibeera nga n'okutuusa olwaleero tukyalaba ku vvumbe lyagyo. Kitegerekese. Kugamba ku buli mulembe tubaako n'abamanyi. Tubaako n'abamanyi. Abamanyi abo daawa yaffe eteekeddwa okuba nga yeezinze kuki? Kubo. Ensonga yonna gye tusobola okwemalirira ennyangungu awo tusobola namwe okugyemalira si buli kasonga. Naye waliwo ensonga ati eno ensonga ate bagwana babiri nga bakikola batya nga bagitegeera. Ekyo nno kye kikuuma daawa ng'eri ku safety, eri kuki? Kye kigiyamba obutaseerera luseerera lwaki? Lw'amaanyi. Kyekyaddira bwe twakola ne tukwata ekkubo liri twawunzika abamu ku bannaffe bali mu barzakh. Si musalafu, si munnabida. Twagamba nti kasita omuntu abeera nga si musalafu, nga si munnabida, abeera muki? Abeera munnabida. Kakati eyo embeera bw'etyo bwefaanana. Twawunzika emitawaana tugigudde mingi, twawunzika abantu banyiivu nnyo ku bannaabwe baali baliko, twawunzika ekigambo ekyali musalla, buli muntu amanyi nti nno okubeera abasalafu n'okweyita abasigazi nga kifuuse ensonga erwanyisibwa, nga n'emizikiti gyafulaga neegomba ntuuka okufanga n'ebira bifaanako bwe bityo. N'olwekyo ekyo kikulu nnyo okubeera nga tukimanya. Barakallahu fiikum. Ithan ku mbeera eno Sheikh Abdussalam rahimahullahu tabarak wa ta'ala ayagala tulaga nti buli kiseera kubeerako abaki abamanyi. Bwe tuba tutambuza eddiini yaffe ku nsonga ezigwawo tulina akakwate kanene nnyo n'abamanyi baffe kubeebuuzaako nti naam Sheikh akikonyeeko nti waliwo ensonga oluusi ezigwawo ntono nga tusobola tunula kino ne kino, naye ne wabaawo ensonga nga nki nene zeetaaga tulabe abamanyi baffe abalungi abeesigwa bo boogera ki ku nsonga eno, batuwabudde batya. Ate
ne tuba n'entegeera ennungi nti abamanyi baba boogedde abamanyi bano tuleme kubayiwa kubassa wansi tugende nti anaffe tuli basajja nabo baki basajja. Njagala tutwale ekyokulabirako kino kuba mulimu oluusi abakkakkanya amanyi mu mbeera eyo n'alaga nti ne bamuleetera oluusi amanya nagamba ababamanyi be Saudi ababamanyi beeno ng'alinga atamanyi nti abamanyi abo Allah bawa ilmu babamanyi abajja okulamula ensi yonna yonna abagenda okuyisa fatawa ez'enjawulo ku leve yaki ey'ensi yonna yonna era nabo bwe baba baanukula bazuukufu tamalaga yanukula nsonga gy'amanyi nti yakaalo n'agiteeka ku baki oba point eyo etegerekese bulungi yenjagala otuukako nti ennaku zino waliwo abantu bebaleetera ennamula z'abamanyi nti kino kiriwo ogenda okulaba akulaga nti ebyo byeriwa Saudi. Kakati ensonga kweyo yogera ku nsonga gye twaliko ennene, ensonga y'okufukamira. Embeera yaliwo wakati awo bagamba mpisa n'ebirala. Bakadde baffe ne basalawo ne bawandiika ekibuuzo ne kigenda eri abaki abamanyi. Lukiiko olunene olutuule Saudi Arabia. Fatwa mwagiraba okulamula kw'abamanyi. Kyewuunyisa nti fatwa yajja n'ekomawo abamu kubona owulira tebaabitegedde wano tewawangaalira wano okwo kwennyini kwe kuba ebituli mu baki. Kitegeeza bamala gaanukula ne bye batamanyi bwe babuuzibwa baanukula bwanukuzi nga ne kye baanukula tebakikola ki okwo kuba mu bituli. Kitegeeza tebeetegereza bwe baba baanukula. Kakati kuno kuba bituli mu bamanyi nti bye baanukudde tebabimanyi kufulumya bufulumya batyo hakadha alfatwa li ahli thughur. Naam, eyo njogera abakhawarij weeri olwaleero. Lwo bagamba nti baulama bagamba we alfatwa li ahli athughur. Bategeeza abali eyo si nsonga si baulama tebamanyi naye olw'okuba be bali mu kupambana n'omulabe kati fatwa yaabwe be balina okulamula. Sheikh Al-Albani rahimahullah yalanukula ensonga yagamba nti kituufu eyo gy'opambalira n'omulabe nyinza okuba nga siriiyo. Sheikh Al-Albani agamba nyinza okuba nga sikola ntya nga siriiyo naye mmanye nnamula yeebyo ebifaayo. Kakati gwe leeta ebifaayo eyo obiteekwa ne wali ki omumanyi akole ki ate gwe oyinza okuba nga owangaalirayo naye nga ennamula y'ekyo ky'olimu togikola otya togimanyi. Ogenda okukakkananga osazeeko omutwe atalina kusalibwako omutwe genda okukakkana ogolooza twagala kuteeka amateeka ga Allah mu nkola oyo gw'okubya amayinja abakubeera abakujja eri omumanyi teyali kubiddwa maki mayinja naye gwe tuli mu kuteeka sharia muki mu nkola. Lwaki? Kubanga okutta ensonga ennene noyagala obeere ng'ozikola otya oziramuliramu. Naam, era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulaga mu Qur'an mu bifo bibiri n'atulagira ensonga eziguddewo fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kati eyo nsobi nnene bannange Uganda ezerabikawo mu nsonga ez'enjawulo ng'oli bamuleetera ebigambo by'abamanyi bamuga abamanyi n'akulaga nti abo bamanyi beeyo abamanyi bafaanako abamanyi abo Allah wabawa ilmu baba ku level eyanukula ensonga ez'enjawulo era baanukula nga kye baanukula bakikoze eki bakitegedde bakimanyi kuba tyoboola kuba kubakkakkanya senga olaga nti kye baanukudde tebakimanyi ekibuuzo tebakitegedde tebakozebwe tebasobola kwanukula nga tebakikoze eki. Era bw'aba tategedde owulira abamanyi baffe ng'abuuza kiri kitya wanoki n'agaziwa biidhini subhanahu wa ta'ala kubanga nabo bakimanyi nti alhukmu ala shay faru'un an tasawwurihi. Era ekyo kikulu toyanukula nga tomaze tegeera kyoyanukula. Bw'oba wakubuuza sooka otegeere ddala ekibuuzo kyo kiri kitya olwo okyanukule biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Naam, tfaddala sheikh. قال نرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا. ekyo tulabanga kirina okubeerawo mu umma yaffe y'obusiraamu mu busalafu obutuufu ekyo kirina okubeerawo nga ensonga ezennene ziguddewo abamanyi baffe era tuddayo oluusi mu bitabo byabwe tusobola okubakubira embeera eriwo mu biseera Allah waba atuggulidde okusobola obbasinkana bwe kiba kyetaagisa okubakubira amasimu gaabo weegali ne tulaba bo abamanyi baffe abanene kiki batugamba. Naam. ويمثلهم في القرون المتأخرة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين ومن تأثر بهم في وقتهم ومن بعدهم. Sheikh ayagala kulaga wano mubamu ku bamanyi boyina okutunuulira n'ayagala okulaga nti mu biseera byaffe bino ebisembyeyo abamanyi ddala abanene ku nsonga eno beba a'immatu da'wa an-najdiya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ne
batabani be abazzukulu ani yatuwandikira Fathul Majid muzzukulu wa Sheikh al-Imam naam rahmatullahi alayhi. Kakati ayagala kulaga Sheikh abamanyabo betunulira ne mbiseera ebyakulembera abamanyabo abanene omuntu alina okubanga alina irtibati kubategeera ku bitabo byabwe nga ku bitabo byakulembera bitabo ki wala bitabo bitwakonako omuyizi bw'abagazi yasaladdeko ku bitabo ebyo ng'ovudde ku bitabo twalina kitwakonyeko usulu sunna kya imamani usulu sunna kya imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabarak wa ta'ala twakona ku bitabo ebinene mabeganga ash-sharia kya imamu al-Ajuri rahimahullahu tabarak wa ta'ala al-Ibana libn Battah rahmatullahi alayhi usulu i'tiqad ahli sunnah al-Imam al-Lalaka'i ebitabo ebyo bwe biti binene byabamanyabo bawandika kunzikiriza kati paka bojja ku bitabo bino ba imma najdiya naddala ebitabo bingi ebikubyeko ebya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabarak wa ta'ala Allah yamuwa naddala mbisera bine bisembyeyo bitabo byawandika ebirungi ebirero omuntu kunzikiriza entuufu olaba nga yafunza alina akugirayo enzikiriza mu mbeere ki nnungi waliwo byosaana okukwata okuddingana thalathatul usul alqawaidul arba al-usulu sitta byonna ebya Sheikh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Naam, kaka Sheikh agamba nabo bonna abakwatibwako da'wa eno ne bayingira ta'athara bihim fi waqtihim mu kiseera ekyo boolaba nga mutuufu da'wa eno yabakola ki yabakwatako ne bawandika nabo ku nzikiriza eyo abamu ku bayizi be olw'ekitabo kirungi ekyomu ku bayizi be yaliwaawo Sheikh Hamad ibn Nasir al-Muammar rahimahullahu tabarak wa ta'ala ayina ekitabo kyeyawandika an-nabdha ash-sharifa an-nafisa fi ar-radd ala al-quburiyin ekitabo ekyo kirungi naddala ebiseera bino ku bavubuka bannakabuli nga bazze mu ggwanga lyaffe okukubiriza abantu okugenda ku ntaana ne babalaga basobola basabira bazeetoola mu vidiyo mu bulaba abavubuka abo nga baleese ebimbenga ebyo mu umma kati ekitabo ekyo kirungi oyo yali muyizi wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Hamad ibn Nasir ibn Ahmad al-Muammar rahimahullahu tabarak wa ta'ala kitabo kita an-nabdha ash-sharifa an-nafisa fi ar-radd ala al-quburiyin nga yanukulawo bannakabuli ali kibuuzo ekyamubuuzibwa none yali akibuuza yali ava mu ggwanga eno ery'e Yamani yajja n'akimubuuza ku bantu nga balina obujulizi bwe beesembesa mu kusinza entaana bagamba abantu abo baali balongoofu baali kino Sheikh n'awandika ekitabo ekyo mu layini eyo nga yanukula rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Mu kiseera kyaffe kino ekitabo ekyo ndaba tukyetaaga kirungi mu kwanukula abantu abo balowooza nti entaana abali mu ntaana balina kye bayinza okubakolera basobola okukyusa obulamu bwabwe era n'abo abalaba nti abantu abo senga temukola bwe muti muba mubakakkanyiza temubawadde bitiibwa ati Sheikh yabyanukula bulungi rahmatullahi tabarak wa ta'ala alayhi. Abamanyi abafaanako bwe batyo abataathara n'eddawa entuufu nabo ne bagitambuza nga bagijja ku bakadde baabwe abo ku bamanyi abo kati abo tubajjako ilmu ebitabo byabwe tubisoma tuganyulwa mu byo rahmatullahi alayhim abaaliwo mu kiseera ekyo waman wa min ba'dihim n'oluvannyuma abajja bwe batyo. Naam. قال ونأخذ الآن عن علمائنا المعروفين بالسنة الذين لم يتلطخوا بأوضار البدع ولم يتلبسوا بشيء من الهوى وهم كثر ولله الحمد والمنة. نعم أقام الشيخ رحمة الله عليه إلى نور والر مكسيرة شفه علم تججا كوا من يبفا ومن يدوها بنيني أبيبتي ومن يدوها كنويز السنة nga tebaawambibwa tebaatwalibwa tebaawuddisibwa n'ebikolwa ebyo ebizuule mu ddiini tebaatwalibwa oluusi na bubaasa kwonoona ddiini yaabwe nga tubalabira ddala bali ku sunna tebaawambibwa piraawo kuba nti piraawo abatwala ne basuulawo eddiini yaabwe oba ebitiibwa betulaba oba waliwo n'abaala ennaku zino agenda n'awalirizibwa mbu bafolowaazi be banaakira batya mabegaka waliwo yavaayo ngayagala mbu nakkaaba nti saalibadde waakwogera ne bafolowaazi bange kakati abo abali awo bafolowaazi be banaalaba batya tulaba abamanyi abo abanene abali ku sunna nga tebawambiddwa na mbeera
eneno ba followers bamuwa amaanyi yalaja naga tiyali badde wakwogera ne ba followers be kakati nga tebagoberedde ahwa emyoyo gyabwe emitima gyabwe kyejagala nga bali ku kimu sunna hadisi za nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'an wa hum kuthur walillahi alhamdu wal minna banji twebaza Allah banji bakubyeko olwo ne betuyinza obutamanyanga gye bali bakubyeko banji asobola okubeera yeeyo Sheikh we yageta tamanyiddwa media temumanyi nenga biidhinillah ali kuki nga betwogera olusi kale bwabawo kitebe abasalafu we bakuŋŋaanira nga tebamumanyi bayinza n'okuba balina lisiti y'abaseeka nga ye takola ki tali naye nga gyali eyo nga musalafu ddala kati n'abamanyi abanene abali ku salafiya entuufu bwe tubategeera awo be tujjako ki ilmu tutegeera tutya abamanyi abo basalafu Seeka Uthmani sembera wano ku muzindaalo ekimu ku byo Sheikh kyewatukoneddeko nti abamanyi ababeerawo be batulaga tabamanyi abe tusobola okujjako twebuuza ku bamanyi kubanga betwesiga mu bo ne bawuba busuubuzi omuntu ayagala kusuubula mathalan ayagala kusuubula ki naanaasi agala abuuza olwo omusajja aludde mu by'ennaanaasi azimaziremu emyaka 3 n'amwebuuzaako ogenda okulaba amulagira engeri gy'alina zikola ki ayagala kuyigira bya ice cream anoonya omusajja gwamanyi aludde mu ki kakati naawe bw'otunuulira omumanyi gw'olaba musajja abadde mu ilimu ebbanga ddene yasomeseza umma omwebuuzaako nde basajja bwe bati wahakadha asobola okulaga naam ekyo ekirala naam Sheikh Abdul Fattah kyenayizeeko ejjo nti omusalafu we tumumanyira mweyo bewaleese nti kwe kubeera nti mu mbeera gyonna talina kutaasa munnabida ekyo mukadde waffe yakikonyeeko seeka musembereza omuzindaalo naam kakati tuli ku nsonga egamba tutegeera tutya omumanyi omutuufu ku levo ey'ensi yonna oba ku levo yaki ey'eggwanga Sheikh Uthmani atuwaddeyo ansi esooka n'atugamba nti abamanyi bazakka bamanyi bannaabwe ekyokulabirako emabegakaawo twalaba Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah ng'ayiwathana ku Sheikh Abdurrazaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahullah kakati oli tusinga ndo tumumanyi mathalan Sheikh Sulaiman mumanyi khalas abuusabuusa mu kitiibwa kye aba ayawukanye ku ekyo ekimanyiddwa si bwe kiri kakati atusongedde kwono kakati nga tumanya nti ono aliko ki obulungi ate singa wajjayo n'omanyi omulala tumulaba nga ati naye amogerako ebirungi ebiyitirivu nga betwalaba Sheikh Salih Ali Sheikh Naam Al-Wazir hafidhahullah nga amogerako ebirungi ebiyitirivu ogekula n'omulala nga tumanya oyo kitegeerese bulungi kakati eryo kkubo kati eyo nsonga ekyokubiri olw'okubanga obudde bufunda mu ebyo Sheikh byatukoneddeko eggulo yatugenda tulaba abayizi b'omumanyi oyo tugenda obalaba nga bali ku khayiri kabiri bali ku bulungi buki buyitirivu ne tumanya nti bano abayizi athar yaki ya mwalimu oli nga tumanya nti oyo mumanyi muki munene yatuwadde ekyokulabirako bwe tulaba Ibn al-Qayyim ne tulaba Ibn Kathir ne tulaba Imam al-Dhahabi Ibn Abdul Hadi ne ba imma abalala abanene ne tumanya nti abo bamanyi bayizi bani ba Ibn Taymiyyah rahimahullah twategedde obunene bwa Ibn Taymiyyah tulaba manhaji yaabwe n'aqiida yaabwe nga tumanya nti seeka waabwe kye yaliko kyali kirungi kitegerekese wahakadha naam Sheikh نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير نعم شيخ تفضل شيخ قال منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وانو ayagala الشيخ tulaga aga minhum sibe banoboka wa illa bamanya abasalafu banji abali ku da'wa yenungi era wano kyagambye walillahi alhamdu wal minna kati tokomeka nti be banoboka bagenda okuwa bamanyi 10 wabula banji bamanya abache abanene rahmatullahi alayhim naam قال منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ممني امام الامام ابن باز رحمه الله عليه يفهم wakati lukumubina mwabiri era gwe mwaka Sheikh Al-Albani rahimahullah muyafira rahmatullahi alayhi نعم الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني محدث من حديث رحمه الله عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين من الدعاء الأصولي الفقيه المفسر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى أما يبنب ميتبقية السلف
حفظه الله تبارك وتعالى من يدوم من يوفي. نعم. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمة الله عليه. نعم. الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. ونوى من يبنيني الله يبجل الله. الشيخ صالح من أموالي حفظه الله. الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد. بقية المحدثين والي مامونو الشيخ آمين يا ربي. مسجى في لدلك السنة ali Madina muzikiti gwa nabbi kati emisomo gyo gyasigala egisinga gyasomeseza giri awo oluusi avaawo ko ne bamutwalako ko mu university ye Madina nenga emisomo egisinga alina kursi entebe ye na yamaliriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala muwe komerere nnungi. Ebbanga nabadde bamuleetera mu kagaali najja bamutuuza kursi ye naye oluusi Allah yamuwa mutabani we abadde nga oluusi waba taliiwo n'alanga yasigenda nga mutabani we yabeera mu ntebe. Mutabani we omumanyi amanyiddwa obulungi Sheikh gwabadde ayogerako Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badri hafidhahu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yawa Sheikh Abdul Muhsin ezadde eddungi awandiise ebitabo ebiwera ebirungi ku nzikiriza ne ku mbeera enjawulo yonna mu aqida mu sunna wa hakadha. Naam. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي حفظه الله تبارك وتعالى. نعم. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. الشيخ بكر رحمه الله تبارك وتعالى kiseera kiyise okuba Allah bwe yamujja mu bulamu bwensi alina ebitabo ebirungi bingi ne tahqiqaati ku bitabo ebiwererako ddala oyo bize yakola tahqiqaati oba Sheikh tuzivunetya Naam. Sheikh Musembereza omuzinda tahqiqat kugamba omajja nawandiika ekitabo nekibaako ebintu omumanyi ebyalabye nga wansi agwanaabeeko engeri gyayongera obisembereza abaki abayizi kati ebintu ebyo bwakola ekintu ekyo abakoze tahqiq ku kitabo ekyo. Naam. الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تبارك وتعالى kiseera kitono nnyo emabega Allah yakamujja mu bulamu bwensi الشيخ صالح بن محمد اللحيداني رحمه الله تبارك وتعالى وغيرهم من إخوانهم العلماء ممن سار على شاكلتهم. نعم. إذا نابل لبا أمامني وانو سكتكو سكوميكا تبي وانو بشيخ بوكا لا وغيرهم بماني دوا بماني أبانيني كسنة أبامو كبو الله بيجر له لا ماني أتوايو كوكو بماني أبانيني نكتبو جد وانا الشيخ الله بيجر له شيخ يحيى النجمي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. شيخ مقبل بن هادي الوادعي. نعم. ما شاء الله رحمه الله تبارك وتعالى. كبلامو ولو من يوانين بلامو شيخ ربيع ابن هادي المدخلي. نعم. شيخ سليمان الرحيلي. نعم. كبلامو من يوانين شيخ عبد المحسن. شيخ عبد المحسن وانا العبادي امليس Sheikh akoze atuwandikidde mutuni ezenjawulo atukunganyiriza ilmu nungi Sheikh Abdul Karim Riyadh Khudairi hafidhahu Allah tabarak wa ta'ala. Naam. Tuyina okubanga tumanyi ba imma nageste tubanga oli gwe bagere Sheikh Ibn Baz nga abuza pozikati wawangalira katamanyi oba mulamu obachi kikulu talib al-ilm okubanga amanyi abamanyi. Naam. Kubalamu abaliwo Sheikh Abdul Aziz Al-Rais Ali Riyadh hafidhahu Allah tabarak wa ta'ala. Anekitabo Sheikh kirungi ekyazze mu nakiyise muke wasooka sinnakimalako n'ekitabo kirungi mu kunnyonnyola ku bantu bano ab'emigugu bajamaatu tablighi aina Sheikh Abdul Aziz Al-Rish hafidhahu Allah tabarak wa ta'ala yawandiise n'abakolaki tukuyite kolaki n'abateeka mu kasana n'abalabisa okutegeera mulu abantu batamanyi obuze bwabwe kibinja ekyo kyavaawa gyenvudde waabwe yabajjeeyo n'abaanika ddala omuntu okubategeera ekitabo ekirungi biidhinillah oba okifunye okwongera okubategeera. Ffe waffe betwakazaako abazikiri kalenge betwakazaako abazikiri kalenge mumanyi lwaki tubayita abazikiri kalenge Sheikh waffe agenda tandika nakyo insha Allah ajja tandika nakyo mu darusu eddakoye atubulire ku bazikiri abo jamaatu tablighi naye waffe babakazaako abazikiri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Sheikh kyajja tandikirako insha Allah tabarak wa ta'ala
wallahu taala alam wa barakallahu fikum.